Kadama TV bakadaama abalokole baweereddwa amagezi okusinziira ku vidiyo gye twakoze eggulo oba audio gye twabateereddeyo nga Kadaama in fact yabadde vidiyo nga Kadaama alaga nti ali mu buzibu oluvannyuma lwa boosi we okumusanga ng'asaba ne tugamba nti abalokole abamu oba abasinga basaba nga eddoboozi lyabwe liriko waggulu nga bakanyuga emikono kati tusobodde okufuna Kadaama ono omulokole nayagala annyonnyole oba atubuulire okusaba mu Bawarabu ng'oli mulokole oli Kadaama omulokole ye agamba kwalibadde kutya agenda tunnyonnyola ye engeri gy'alabamu ekintu kino era ye akola atya okubeera nga awangalira mu Bawarabu ng'ate mulokole. Nkulangiza ssebo gyebaleko ssebo webale kutuweereza nakutubeererawo nnyo bannange nze ssebo nteesaako ku muganda waffe ono eyafuna ebizibu mu okusaba gwe kwaviirako alyoka afuna ebizibu. Bannange nze muganda wange simukyajinga sigamba nti oba yakola kikyamu okusaba twetaaga tusabe naye okusinga nga ffe abalina enzikiriza y'obulokole banaye tuyige ensaba bannange. Ekisooka kya byonna kujja mu nnyumba z'Abawarabu, Omuwarabu kyasooka okubuuza nga tannamanya ne gy'ova oba ategedde nti ova Uganda ekyo kiri fayini naye akubuuza oli wa ddiini ki? Okitegeera oli wa ddiini ki? Kyekisooka mu nju y'Omuwarabu, oli wa ddiini ki? Ebirala byonna ne biryoka biddako n'alyoka akuwa n'emirimu gye gy'anaakuwa naye ng'asooka kubuuza ddiini. Kale n'okutwaliza awamu okusinga nga ffe abalokole tulina obuzibu, ffe tulina engeri gye tusabamu Katonda waffe. Nze muyita Katonda waffe kuba omulokole yasaba n'akaabirira mu maaso ga Katonda, omulokole yasaba n'awulira nga n'ennaku ebadde emuluma etoowolokose ng'ayita mu kusaba okwo. Byotajja kugamba musiraamu kuba omusiraamu okukaabira ku musaalo kiba kizibu, batono oba eri abakikola naye nga batono, naye nga ffe etteeka ensaba yaffe ya njawulo. Kati nze awo bannange wenteeseza nti bwe tuba tusaba mulokole yenna gy'ali, Katonda akimanyi tuli mu buwambe, Katonda akimanyi tuli mu busibe, kuba Katonda ye alaba embeera gy'olimu ne gy'oyitamu nga tomutegeezezza. Oddanga awo okusaba Katonda nnyamba, Katonda nkole bwenti, Katonda mbeererawo, baboosi bange bakole bati, nga byonna by'oyitamu Katonda akulabye. Katonda akimanyi tuli mu buwambe. Bano ebintu bye tudda ne tugamba musimanyi ngenda mu luumu yange simanyi ne mu luumu yo nnyumba yiyo okimanyi manya teweeyaza mu nnyumba ya Muwarabu. Ekikufuula ennyumba y'Omuwarabu okugiyita luumu yo, otandike okusaba owanike engalo waggulu okuba enduulu nti ogoba mizimu ogikutula. Banaye tukutule ebintu ebyo nga tubikutulira mu buliri oba weetaaze okwebika bulangiti weebikke, naye ng'omanyi nti oli kusaba Katonda wo era akuwulira Katonda gw'oba osaba ne woba weebisse bulangiti. Teeka earphone zo mu matu otandike okusabira ku ssimu yo mpola mpola era saala yeggwe nga webase n'okwebaka. Ekisooka bano balina kamera ziringa mazzi, kati gwoddaawo mbwe simanyi oli mu kusaba bakulaba engalo zirimu muli bakulaba. Jjukira amajiini bo bagalina bennyini, kati baba beekengera kiki ono kyaliko okiraba nga teri n'ababuulidde munnange. Ekisooka obusoose ne bakumanya nti oli mu Katuliki manyi oli batuyita batya bagamba oli musiraamu simanyi ow'eddiini bakimanyi nti Omukatuliki yakuba akabonero, ly'eddiini lyokka libamanyi kukuba akabonero. Bamanyi buli mukristaayo aba Mukatuliki kukuba akabonero.
kati munnaye bwe tunaddanga awo ne tusaba ne tuwanika engalo bino bye tusaba mu makanisa gaffe ne tukuba enduulu ne tukola kino mukama kola booti mukama kola booti ate bino mbisazaamu naye tubisalizeemu mu buliri naye bwe tunaddanga mayumba g'abawalabu ne tukola ebintu ebyo bijja tuleetera obuzibu sikiriza gaana zino ennyumba z'abano abantu kabe mwana ayonka kabe mwana muto owulira saawa yonna neyayogera ejjiini era kimu ebiri tuve wano waliwo amajiini tuve wano ebigambo byebi batambuliramu byebi babimanyi bulungi nnyo n'abaana abato kati bannange munnaffe oyo bamuyambe naye nga ekyo kyonna kitukwatako ffe abalina eddiini eryo baneyitweddeko tuyige okusaba mayumba g'abandi tugeesonyiwe tujja kusaba nga tuzeeyo ewaffe mu nsaba yonna gy'oyagala oba oli mu nju yo oba oli mu kkanisa oba obuulira njiri ku luguudo aya oli mu nsi yo oli mu nju yo oli mu kkanisa yo kola ky'oyagala naye wano eno mu buwalabu mu beeyita ab'eddiini abeebikkirira bano tubeesonyiwe tusabe nga tulina we tukoma tulisaba olisaba n'okuba engalo n'okoowa naye nga munnange kuba n'atamanyi kusaba agamba nayigira okusaba mu buwalabu naye osabye otya saba mu kimpewoose sabira mu bulangiti oba olaba nga mu bulangiti tekijja fukamira awo woosula wennyini awo vunnama awo okabire katonda waawo awo ng'osirise era ajja kumanya nze kibebanaga eyo enteesa yange tubiveeko ebyokulaga abantu bano nti tusaba nnyo tebaagala ku majiini ge balina tebaagala olaba ne wobeera musiraamu bakkolokota kati ate omupulesidanti fena batuyita bakatula ekimusimanyi kasita omuwulira nga okuba akabonero esayini gyakulaga kati munnange sirowooza nga bamanyi mbu tuli balokole musimanyi mulimu bano mbu ate mulimu bali mbu simanyi mulimu madiini ki simanyi bakristaayo simanyi bapulesidanti simanyi balokole simanyi bikozi biti tebabimanyi bannange tebabimanyi naye baana battu baganda bange tuli ku buzibu oyo anayagala okujja obbikutulira mu nsi z'abawalabu nti mbikutula biki biki oba owuliddemu enkenyera yonna vunnama wooli oba weebaza oba ogamba katonda kukubeererawo awo mpola ebyo mukulu kadamativi munnange tweyanziza naye bannaffe byebyo bye baba bakola ensaba eyo gye basabamu eyo tugiveeko tulisaba nga tukomyewo oba tulisaba ku bannaffe abamu abazzeeyo basabe naye ng'ensaba eyo tugikutulemu tusigale kusaba mu kifo oba oli kulya mmere oba olikooza bintu sabira awo mukama awulira oba osiimuula nnyumba weeyogeze mu kimpowooze mukama awulira naye bugamba mungenze mu luumu yange mutandika okubikutula mbibenyaamenya mbikola maama oteebya olutalo fe abakolako mu mayumba agalimu amajiini fe otumanyi nze mbi ebyo ebyange bannange